Afudde TV ugimbaniriza akadde kano mulimu kyammwe nammwe n'abanfollowinga nammwe abasubscribinga ne munyiga akadde nti mwakola kyamaanyi. Kitalo Owa Aromatic afiiriddwa omuntu bwe. Bulondo Abbey afiiriddwa omuntu bwe mu nkambi ya Aromatic mbina maaso ngenda kwambi kutuusako nazikidde olunaku olwo lwaleero. So nga ate ne wa poliisi akwatiddwa oluvannyuma lw'okubanga ate yagabudde emmundu n'agiwa omuntu wa bulijjo n'asingayo bw'amuwole ssente yasinzeeyo omundu naye kiri mu ggwanga Uganda kikambwe kuba mpuliddeyo ssebo bagamba mbu eriyo n'abazisingayo emmundu babawa abakazi beesanyuseemu ne bannange kiri Uganda. Emmundu yeeyo eno bagisanze n'omuntu owa bulijjo ng'ono yagimuwadde nga bonaasingirayo omuntu akuwa essente akuwole nino omuntu nno okuwola omuntu essente n'akuwa omusingo gagwa mmundu nawe n'ogikkiriza oba n'omutima nze kyamazima sisobola gikkiriza kuba egenda kumuleetera ebizibu so yekka gwe bagenda kusiba wabula naye bagenda kukola ki ne bagenda kumusiba. Ojja kumpulira endirimbo ojja kumpulira obuvuyo supa abo ono poliisi yamukutte dda yakutte ono gwe bawadde emmundu naye yagimuwadde tebannaba mumukwata yadduse akyabuzeewo nekiraga nti bantu bangi abalina mu mmundu tebamanyi nangeri gyagagozesaamu nga balina engeri gye bazibawaamu etategerekeka ekonfusinga etategerekeka etali kiriya. Bantu bangi abakola ki abazina emmundu kyokula abaana erina okuba abeegendereza sebuli gwosanga n'emmundu nti aba professional wakati naye bwozone obuvumu gye yabujja okuwa omuntu wa bulijjo emmundu ugambye bitambula mpolampola ku mitimbagano gya social media. Bagita Afudde TV ugimbeebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga akadde Afudde ngezikosa edize ne wa Bulondo Abbey. Bulondo Abbey Afudde nagamba nti munange womona Banyambe Master Amos a dear brother I lost it too soon. Your presence will be deeply missed. Thanks for being there for us. Farewell ceremony Bukwiri Hoimarodi tomorrow. May the Lord comfort his family during this difficult time. Kyesaategeddeko oba omusajja mukulu agenda kuba azikibwa lwaleero kubanga posti eno yabadde yanaku lwaggulu posti eno ejjukira farewell ceremony ebaddewo lwaleero bitundu by'e Bukwiri Hoimarodi naye nga kitalo nnyo bambi ekya Master Amos. Master Amos abadde mukwano nnyo gwa Bulondo Abbey bamu kwa bamemba ba Aromatic Entertainment kitalo nnyo bambi ku side eyo bitalo bya Ntiisa maziga na biwobe era nga Aromatic nayo okukwatira awamu yonna abali mu kungubaga omuntu n'abadde muntu waabwe nnyo naddala Bulondo Abbey golengera mu kifaananyi abamu kwabo abakola ki abadirectinga effirimu zimulaba ziseri manyi mutoyinza omugamba nti Bulondo Abbey y'omu ku badirector n'awakana kasajja ako katabu obwongo kabuyina yabagatta obwongo ne musajja mukulu Ssentongo Kasaga Ssentongo Lubuwa Ahmed kwosa ne Bulondo Abbey bebagattagatta obwongo okubatuusako firimu ezo zimulaba ze customer care. Balina firimu empya gye baleeta oba giyita pressure ndoza bagita pressure bagenda gipremieringa ndoza mu May nga 5 omwezi ogujja ogwa May nga 5 temunanga tunakubanga mugisuba pressure ate ku makula akika temusubwa ekyekango kirina kuba kikambo ekyekango. Lwaki bagiyita kyekango mujja kugiraba muyinza okulaba mwagiraba naye nga mwalaba season 1 muyinza okubanga mwalaba chapter ndala eno chapter yandibeera endala mukko okwawukana kweri chapter gye mwalaba lwese nga kugamba nti nno wagala amaaso osubire nti kyogenda okulaba tokirabangako. Kyenyinza okukugamba n'okukakasa nti kyogenda okulaba tokirabangako bw'atyo Amos bwe yafudde. Omusajja n'abadde empagi ku Aromatic Entertainment omusajja abadde empagi ku Aromatic Entertainment naye bambi kitalo nnyo Katonda bw'atyo bwe yageze kubayita okufa tekuliiko lunaku tekuliiko oba lunaku lukulu oba mwaka bamu Easter oba munaku mmeka lwakumeko basawa mmeka oba oli myaka emeka okufa kubasigala kufa kubanga eri n'abakutuse ku Easter eri abafudde ku Easter kwennyini byewuunyisa
byewuunyisa naye nga munnange ensi bw'etyo. Bitalo nnyo bambi, kitalo nnyo bambi ekya Master Amos abadde nga kabulaza wa Bulondo Abbey, abadde munnange empagi y'amaanyi wali ku nkambi eya Aromatic Entertainment. Bambi katunengere okuba nga agumya enkambi bambi ya Aromatic kubanga kasa bambi ku kazibu ke bayitamu ennaku zino si kangu naye nga nkiba bijja kutereera byonna. Manyi mu nsi ebaayo akaseera nga kazibu oluusi mu bulamu bwammwe oba mu bulamu bwo nga kakalubo naye maana ebiggwa munnange teri kitagwa muno mu nsi obeeramu ng'olina ebikusoomooza nga bikukaluubiriza manya bijja kuggwa. Yesu oba olina okusaba Katonda biggwe bulungi kubanga sometimes oluusi ebintu ebisinga oluusi ebyapeninga ne bitagwa bulungi naye nga biwedde ne bitagwa bulungi. Kyoba olina okuba nga ndowooza osaba Katonda ndowooza kyokka biggwe naye biggwe bulungi. Ndowooza kyokka kyoba olina okuba ki kyoba olina okuba nga osaba Katonda naye nga kyoba olina okumanya teri kitagwa kyolina okuba nga okola ki kyolina okuba nga omanya. Bambi kitalo nnyo ekya Master Amos bagita Afudde TV Gifaadi UG News kosaneke BTV UG katunengere okuba nga agumya enkambi ya Aromatic. Akaseera kano ke bayitamu bambi si kaseera kangu, kaseera akakalubo olw'ensonga nti bazinga bafiirwa abantu baabwe bambi oluusi abamu kwabo ezimu ku mpagi mu kibiina oba ku nkambi eya Aromatic Entertainment. Katunengere okuba nga agumya Bulondo Abbey kubanga ate ono abadde muntu we wa ku lusegere newankubadde Aromatic yonna nebadde mumanyi naye abadde mu bantu wa ku lusegere nnyo ku saidi ya Bulondo Abbey. Kitalo nnyo nyini ddala ono kyono zayinza okubaziikibwa olunaku olw'enkya esalizeho imeeyo ndowooza yakataziikiddwa lwaleero ayinza okuziikibwa olunaku olw'enkya. Kitalo nnyo mungere okuba nga musupportinga Aromatic n'okuba nga mufollowinga Afudde TV GKBTV gikosanike RTV Uganda. Mbagambe nti bayita firimu bayita seri empya bagita Pressure. Lwaki bagita Pressure? Mwetegeeze firimu za Aromatic tayiro ziba nazo oluusi ziba zonje kitegeeze ekyetabu bagita Pressure ekyekango temulabanga ku kyekango mwalaba kyekango ndoza season 1 oba chapter ndala tulina ku chapter ndala ku luno ebyali ndala eno ndala kyolina okusubira nti negenda kuba nkambwe n'okusinga eri gye wasooka okuba nga olaba. Kitalo nnyo bambi ekya Master Amos bambi bibi nnyo.